very happy that you have welcomed us to your farm. We are so challenged to see what you are doing, and I can't imagine all these cows are here. Banange bannaddiini abo mubawulidde message yaabwe aba Little Sisters baavudde wala ne babadde nga bawulira obubaka bwange obw'okwekulaakulanya nga tukozesa ettaka lyaffe, nga tukozesa ebitone byaffe byonna bye tulina, nga tukozesa obuyiiya bwaffe bwonna bwe tulina. Ne bagamba nti katugende tulabe omwami oyo. Baakola appointment, balina banzije na ku holiday yange. Nene ngamba nze ekikwatagana n'okusharinga sirirema kugenda kusharinga. Banaye ba Little Sisters mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwampadde nange ekifaananyi nga nammwe bwe mwabadde mufuna ekifaananyi that ddala message yange gyengezaako okutegeeza abantu nti ensonga y'okwekulaakulanya terina kitonde kyereka mabega. Terina muntu, terina oba oli taata, oba oli maama, oba oli jjajja, oba oli mukulembeze wa gavumenti, oba oli mukulembeze wa nnono. Okwekulaakulanya tubeere bulungi tekulinaako kkomo. Laba abasista abaawaayo okuweereza Mukama Katonda, naye nabo ne bagamba nti naffe katugende tuyige. Tulabye omusajja ono alina ente nnyingi, alima kasooli, alima ebisagazi. Ne bagenda awali ebisagazi ne babyekenneenya, ne bawulira akawoowo akali mu kisagazi. Ne bagambira ddala nti ente naffe teyinza kutuuka wano n'etalya malayo. Ne bagamba muteekeeko obumashini buno mukubeko okwo ku fresh tulabe. Ne bazirambula, ne bazigendamu nga zirya. Abamu bazitya ne bazidduka. Naye ne basiima n'engeri gye twazimbamu ebiyumba nti ente ziri free, zeetambuzaamu ne zirya bulungi nga bwe zaagala. Ne sikoma ku basista bokka, abafather, reverend fathers, nabo mu ntuula zaabwe, nabo ne bakuyita. Ne batuuka ne rector national seminary n'agamba nti ebintu bino Muhammad by'osomesa birungi nnyo, ffe bannaddiini ffe tusingwa n'okubyetaaga, kubanga tokyayinza kulyowa myoyo girumwa njala. Omwoyo ogulumwa enjala gugenda guwankawanka, gye bagugambye okugenda gye gugenda. Kati olaba abantu enzikiriza engeri gye zigenda zitugabana. Abantu abamu bagendayo lwa byanfuna. Naye n'otunuulira organizations ezimu ezirina ettaka n'ettaka nga pitirivu, ne batamanya ngeri ya ddikozesa, naye bo ne bamanya nti ettaka liriwo kutundibwa. Nze nina ekyokulabirako ekiramba. Wali e Namugongo we basinze okuzimba ennyo Kira area, Abakatuliki balinawo faamu y'ente. Akyagala agenda agikebere eri wali tuyitawo ku Kyoto, ku luguudo olwo baluyita olwa Lusirika, Kyoto Foyard Charity. Balina ente enzungu empitirivu obulungi, era bo tebeetuulako. Musenyeri mulamba, Musenyeri ly'eddaala erisembayo fuuka Bishop, n'asituka ne ttiimu ye yonna ne bajja nti Muhammad tuzze kulaba, naffe faamu yaffe tugikulaakulanye. Ennaku ezo nabaweereza kaloole kalamba ak'ebisagazi ebya Super Napier Park Chong, ne basimba nga bali Namugongo mu kibuga wakati, ne basimba. Era kati bikuze baliisa ente zaabwe zeeyongera kunyirira. Naye ate abantu abalala ne balaba nti buli kataka kaabwe we kali kajja baviiramu
essuubi nga bakatunze. Lwaki bano bajjumbidde nnyo? Njana kwebazaayo ne government. I am clear on that. Government eragidde nnyo ebitongole byayo okugenda eri omusajja oyo Mohamed Kakiika bamunoonye bamuyigireko. Si bannabyabufuzi, era bannabyabufuzi ewange tebalinnyayo. Naye ebitongole byayo, buli kitongole kya gavumenti ekiri developmental kizze ewange oba gye ndi oba siriiyo. Nenkubira nnyo bannange bonna abalala ebitongole byaffe byonna ebitutwala nti buli lwe mulabanga ekizampa ennungi mugyeyungeko. Nze kati Kakiika sijja kusitula faamu yange ngitwale ku mwoleso. Ngenda kutundirayo mate oba ngenda kutundirayo buyana. Nze Kakiika sisasuza. Kuba Katonda yampa buwi kitone kino n'ate n'andeetera Mwoyo Mutukuvu oyo nti kisheyaringe ne banno unhindered nga tolinaako. Nze sisasuza. Nakati abasisita era wadde babadde mu vaani yaabwe nga nnungi era twapanze ekisagazi ku kisagazi era nabo ne bagenda n'emmotoka yaabwe nayo nga bataddemu ebikutiya bya Supanapia Park Chong. Ekintu ekyo ndabye abantu bangi nnyo bayigiriza. Mohamed Kakiika ayigiriza kulima? No. Mohamed Kakiika ayigiriza kulunda? No. Mohamed Kakiika abayigiriza kukola tusobole okufuna economic emancipation. Abantu twogedde eri ebintu ebiri out of reach of people nga kisi kyangu. Omuntu ajja kutendera nti zimba kino naye nga ssente zaakyo nnyingi. Naye kati abantu kuno konna abantu abagenda beeyazika ettaka ne balima kasooli ne bamuguza kati abantu abali ssente nga bangi era bafuna ssente. Nze abantu baneewuunya. Nze nina bajeideen ewange. Nina bajeideen ewange. Naye weekend oba term holiday kwaba international schools okutuuka obutuusi bwe bati nyina bamulemerako, we want to go to daddy's farm. Because there is fun at daddy's farm. Naye abazadde abasinga buli muntu yenna advertising gadgets ani muziyita mutyezo, those computer games. Kubanga abaana tubatuuziza ku cartoon, ku TV, cartoon ne gadgets. Omwana mwaka gumu n'ekitundu nga atuula n'emmere n'amala naye essaawa emu n'ekitundu nga tannateekayo kajiiko ne bw'omuleetera ekikopo kya caayi omutwe agusenda busenzi kuba alaba oyinterruptinga okulabako okwa cartoon. Omwana n'abeera ku gadget n'azannya buli muzannyo. Emizannyo egyo egiriko gya kuba masasi. Omwana ku myaka 2 ng'amanyi okutagetinga n'akuba n'akugamba daddy I've won. I've killed 23 out of 25. Naawe n'osanyuka nnyo nti omwana we amanyi okuba sabbaawa. Naye ate ne mukeera enkya ne mutandika okusomesa abantu emmwanyi terimba. Emmwanyi banaazinogera ku cartoon, ku TV. Lwaki tonoonyaayo okooko mu kyalo? Kubanga oyenewe buli muntu ayinza obutaba na nsimbi ezo. Naye ng'abantu bangi nnyo balina ebyalo. Naye ng'omulimu gwe ogw'ekyalo nti Easter weekend eno mpanvu. Ezze ku Lwokusatu n'akuŋŋaanya banne bangi. Ne basala embuzi oba 5 ne bookya. Abamanyi pss pss ne ba pss pss okumala ennaku 4 nga bali ku pss pss pss. Abantu ne babeerawo nti nno nnaku nkulu ng'abantu bali mu ebyo. Ayagulwa ennaku enkulu. Naye nze mbalaza emirundi emeka ennaku enkulu nga nkola. Nze nga bwe ŋŋenda ne bajeediini bange. Nze nga mbayigiriza from the age of 3, 4, 5, 7 nti emmwanyi bano geeyengedde. Ate emmwanyi tebagiwulula
ogenda onogolako empeke emu bweti emu. Nze nga bashaidiini mbalina abava mu upscale suburbs naye nga baagala nnyo buli luwummula nti tugende on daddy's farm because there is fun. When bw'obabuuza bagamba there is fun. Emiyembe giigino gyonna era baalinga babatiisa nti bwe banaalinnya bajja kugwa bamenyeke. Konze amagezi omwana g'akozesa okulinnya omuyembe gajja okwetaaga mu bulamu bwe obujja mu maaso. Bwe bamala okunoga emmwanyi bwe batyo n'olwoka obasasula. Bw'obawa ssente ezo n'olwoka obagamba okugulamu ttooyi gy'ayagala. Ekya erinnyo linyeenye liveemu emmese ekuwa ssente. Abaganda babakiyiiya batya kubanga bannaye Katonda kye yateeka mu ssente sikimanyi. Omwana erinnyo ne bwe liba limuluma litya n'olinyeenya ng'akaaba ne bw'aba waakyejo kitya naye n'omugamba bwe tulijjamu tugenda ddi kweka wali emmese ekuwa ssente omwana aguma. Naye bwe ndaba omuzadde ng'abaana amannyo gaagerekera ekyo kyemmanya nti values zaabwe tezaaliwo. Naye ffe tusiiba tubagamba emmese egenda kuwa ssente erinnyo n'aguma ne mulijjamu. Gwe bagambe nti buli kiro ya mmwanyi gye munoga mugenda kufunamu ssente, mugenda okugula ttooyiyo oba gyomitwe seetiyo gy'oyagala oba kano kapuneekeko k'oyagala olwoka olaba omwana bw'ayayaanira ng'ogenda mu kyalo. Abalala temuli ba byalo, abalala ba introducing ku stock exchange, abalala mbagulire unity trust, abalala mbagulire education funds, abalala mubagulire shares. Nze mbawa bubi byakulabirako kubanga nze nakizuula nti omuti gw'onooweta guwete nga gukyali. Probably nze naliko mu garage mukadde wange yanzikiriza kyekyo ekinfudde kyendi kati. Ate nenkimanya nti obuzibu obuliwo ennyo ku bavubuka bo balowooza nti ku 19 ku 23 nga nvudde ku university ku 25 nina okudduka sipiidi ennyo wano nkole ssente ngaggawale. Nga kunze Muhammad Kakiika nakimanya nti no ssente oba ekintu kyonna success ekolebwa nnyo by consistency rather than by speed. So omuntu adduka emisinde ennyo n'akuyitako ng'adduka tiyajja okubasookayo eri. Naye omuntu ali consistent mu ntambula nti ye tayimirira atambula. Bagamba mbiro ntono zikira okwekweka, bugubugu si muliro. Abavubuka abasinga ekibaleetedde obuzibu kwe kwagala okufuna ssente mu bugubugu. Bw'olaba munno ku 27 ng'awunduludde kalina nga mumwesiimisa. So eri abagenda bazimba n'agula ploti y'empola n'azimba mpola, in the end be bajja okumaliriza nga be balina ebintu ebiwera. Ye Muhammad Kakiika John kati tugende nkulage kasooli waffe akyasobolera okukola entuumu endala 3 oba 4 ng'ate ali consistent laakula. Eno feezi eno ebuzaayo omwezi gumu, eno ebuzaayo omwezi gumu n'ekitundu, eno ebuzaayo emyezi 2. Ye message gye njagadde obbalekera olwaleero nti temupakuukirira nnyo nga mukola bw'oba oyagala okubeera n'emirembe gya Muhammad Kakiika. Be consistent. Nze naakalimira kati emyaka 16 and I've been consistently doing it. Kati kasooli ono gwe mbalaga era mbalaga ekintu kyekimu consistency. Nti bwe naatema kati emiti giri egiddako era nga nnyongerawo kasooli omulala. Bwe butasobola kubulwa mmere, bwe butasobola kubulwa kyakulya,
kya bisolo byo. So oyo omuntu akola sipiidi n'abeera n'ebintu bingi, kubanga ono Silage bwe namukubye yenna ne mulaba nga mungi nti omusajja oyo alina sipiidi. Mulaba Silage gwe yakubye muyitirivu obungi, amukubidde weeks 3 zokka. Little do you know that this man is consistent. Era ne mu nnimiro akyalinayo kasooli omulala gw'agenda okuleeta, amukubira emyezi 6 consistently, asobole okubeera n'emmere ya myaka 2. Kyekyo bannange kye mbalaamira olwaleero.